Kale Martha muganda wange mbeera mweraliikirirako era nga bulijjo bwe nkugamba nti omufeeko we mba siriiwo oba okitegeera. Kaakati simanyi oba bwe nfaayo oba n'abantu abalala bafaayo gy'ali naye nkimanyi gw'ofaayo era sikuyise kunenya nti oba tomufaako oba okitegeera. Naye kye mbadde njagala okubuuza Martha omulabako ng'anyumyako n'omwami wange. Ogamba anko? Nabalabako ko banyumyamuuko awo. Batera onyumyanyumya oba banyumya mulundi guno? Si nnyo oba mirundi ebiri nze gye nabalabako nga banyumya ndowooza. Kakati oyinza okuba ng'omanyiko bye baali banyumya? Sobola kulimba anti sirina kye mmanyi. Tewawulirako wadde nti oba bamubuuzaako obulwadde buli butya oba kyakulya yalidde oba ki? Nze nali ku byange saateekayo nnyo birowoozo kuwuliriza mpoozi zaabwe. Naye mu mbeera walaba nga bali batya? Ng'abantu ba bulijjo we babeera. Yamusanga mu kisenge yamusanga mu ddiiro? Baali mu ddiiro tebaali mu kisenge okuggyako olumu waliwo nawulirako nga bayombamuuko. Martha ne anko?